olw'obukulwayo n'okufunda bw'obudde tugenda kusomako katundu Allah jalla jalaaluhu kandi abatusobozezza Allah jalla jalaaluhu atutegeeza mu aya eyo n'atuga nti ya ayuha alladina amanu abange mmwe abakkiriza nkakasa buli muntu azze wano olwaleero ali mu baabo Allah jalla jalaaluhu bakoowodde kubanga baganda bange ebifo bino tebijjibwamu okujja kubijjibwa mu bantu bakkiriza Allah gwe gwakoowodde Allah nze gwakoowodde atugambe ya ayuha alladina amanu abange abakkiriza ittaqullah mutya Allah oluvannyuma okubanga tuli bakkiriza ate otugamba okutya naam baganda bange bayita omukkiriza aba ku ddaala ly'omukkiriza bwe twateekako ebikolwa ebigambo bye byakkiriza buli lwerubeera nga biwerekereddwako emirimu aba agudde ku ddaala ly'omukkiriza ng'akutuuse ku ddaala ly'ettaqwa atugambe Allah tumutye ate ye tugenda okumutyamu yeri yennyini gye mbagambye imtizaala awamirihi kuteeka mu nkola biragiro bye wajitinaabu nawahihi kwewala Allah byatugamba okwewala n'amala n'atugamba ekyokubiri n'atugamba nti wattaku ilaihi lwasiila ofubanga nnyo okufuna ekyekwaso kyeweekwasizaako mu maaso ga Allah awo tugenda okutambulira oluvannyuma lw'okutya Allah tugambye nti ofubanga nnyo okulabanga olina akakwate akakutuusa mu maaso ga Allah njagala ekifaananyi kyenjagala okubasikira nti buli muntu yenna ayinza okubanga oyagala okutuuka ow'omukulu naye ow'omukulu buli lwobanga olinayo olujegero olukutwala bw'aba muntu nga yakutwala oyanguyirwa bwekuba mulimu gwemukolera oyanguyirwa bwekuba nga kumanya linnya oyanguyirwa kati ne Allah jalla jalaaluhu atugambye tuwabtagu ilaihi lwasiila ofubanga nnyo okubeera ng'onoonya ekyekwaso kyeweekwasizaako mu maaso ga Allah n'omugamba ensonga zo nga Allah akutegeera nti aŋŋamba ye ddala aŋŋamba ye masituura aŋŋamba ye mayimuuna alina ekyekwaso gyeri kwengenda okusinzira okubeera nga mumalira ensonga ze baganda bange olwaleero ffe betumanyi ebyekwaso mu maaso ga Allah ogaa nti kasita nsaala kasita nsiiba kasita nagenda emakka baganda bange kye bayita wasiira ekyekwaso mu maaso ga Allah tekibeera mu bintu Allah jalla jalaaluhu byekulaalikako kibeera bweru wa bintu Allah byekulaalikako zino sola zetusaala singa Allah abadde teyaziraalika singa tetuzisaala ramanzaani zetusiiba singa Allah abadde teyaziraalika singa tetusiiba ramanzaani emakka gye tugenda singa Allah teyalaalikayo twalonde tetugenda makka ne Allah kyagambye nti wabtagu ilaihi lwasiila noonyanga ekyekwaso buli omu ali wanampuliriza njagala yeebuuza eti mu busiraamu ndimu nga musiraamu ki obusiraamu tubeeramu nga bulaba bannamagye oli ayingira amagye nga talinayo kayinja nakamu aba musirikale wa bulijjo balagira mulagire talina kyali mu magye okujjako okwambala yunifoomu tuleke kubeera mu busiraamu nga twambaddemu bwambazi yunifoomu toyambadde ekanzu n'enkofiira oli musiraamu nnyo Allah tugenda nti wabtagu ilaihi lwasiila obusiraamu olina okubako ebintu byokola n'ogenda ng'ofuna lanka kati njagala twebuuze nti mu busiraamu tuli mu lanka ki amagye sigamanyi nnyo naye ateekako ennyota ogenda okulaba olwo ataddeko kaffi n'omulaba omusamulala nga ataddeko ejjinja limu omulala n'asangamu nga ataddeko amayinja abiri omulala w'amayinja asatu amayinja gagenda geeyongerayo batulabaga nti kati ono afuuse genero mu busiraamu Allah jalla jalaaluhu atuga nti wabtagu ilaihi lwasiila leeta ebyekwaso mu maaso ga Allah omuntu ayinza gamba nti akedde enkya n'afuuka genero mu magye okujjako alina okuba nga alina ebinene byakoledde amagye naawe kakasa biki olwaleero singa oba okujje ne bakwasa ekitabo ky'exercise book ne bagga nti yogera biki byokoledde omusiraamu biki byosobola okuwandiikamu olwaleero obusiraamu tubulimu amannya obunnya noga nti nze Muhammad alhamdulillah nze ddala olina mu birth certificate n'ekibuuzo Allah kyagala nti wabtagu ilaihi lwasiila kyenjagala okubuuza nti tugeze otulidde mu bizibu nga otuli mu bizibu olwaleero ffenna tukaba bwavu omukulembeze atukulembera akaba bwavu n'abakulemberwa tukaba bwavu olwaleero amaka gaffe buli maka galina ebizibu byago bw'obuuza buli musajja mukulu ali wano oba omukyalo omukulu ebizibu ebiri mu maka ge bimutuddeko naye baganda bange muga nti ebizibu byetutuddemu Allah taliyo abaana baffe bamaze okusoma bazungana mirimo toyinza kutuula ku musaala n'ogamba Allah nti Allah wa omwana wange omulimo omwana wo naafuna omulimu ogwoyagala kubanga tolina kyekwaso kyonna maaso Allah kwasinziira agamba nti ono yakola kiruka muwe abaana baffe
n'omulabira ddala ng'atuusa okufumbirwa n'omuteeka ku yunivasite lwa mpaka onoonya omusajja amutwala abuze n'amaliriza digiri n'akutuulirira ewaka n'atandika okukola ng'atudde ewaka ogenda okulaba omwana akaatuuse osabye edduwa Allah jalla jalaaluhu agenda okuzangukula Allah agenda okutwanukula lwaki tetulina wasiira tetulina byekwaso nebwe weebuuze nti nzaani osiraamu nali mukoledde ki ewaffe ku muzikiti uno we tuli amazzi agafunisibwa wuzu amazzi agonze nga asasula sente zaago kale amasanyalaze ge bakozesa amasanyalaze agonze nga asasula tusaalidde muzikiti ekidaala ebbanga naffe ennyumba zetusulamu bidaala kubanga tambula ekitundu kino kyonna ne bw'onooba oyagala otya buli nnyumba eriko kino kyolabanga ekidaala ennyumba ya Allah ne Allah tuga nti wabtagu ilaihi lwasiira ddala okakasa nti oli mweteefuteefu ogamba Allah nti Allah nyina ebizibu byange bimalire ng'ennyumba ye efaanana bweti baganda bange bufunda bwa budde naye njagala mbagireyo ebifaananyi ku balongoofu abaatusooka na biki bye baakolanga Allah jalla jalaaluhu okubajja mu bizibu bye batubiddemu olwaleero buli muntu ali wano ampuliriza mu kutubeero sika ebizibu byo byolina byonna ogenda kufaana ng'ofunye eddagala lyabyo owekitiibwa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama atunyumiza atubira ekifaananyi ky'abavubuka abavubuka abo baafuluba nga bali mu lugendo lwabwe Allah jalla jalaaluhu n'aleeta ekire ky'enkuba baali basatu bw'aleeta ekire ky'enkuba banoonya gye beggamu enkuba nga tebalabayo obudde bwa kiro atugamba owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nti baba batambula fastadallu tahta alhajar enkuba bwe yatonya ne banoonya gye bagiggama tebalabayo ne balaba olwazi wansi waalwo ng'enkuba tetonyayo waggulu lubalikkiridde fastadallu tahtaha ne babeera nga beggama enkuba mu lwazi olwo bwe baggama enkuba mu lwazi enkuba neetonya yali nyingi Allah n'adda ettaka ne libundubuka olwazi ne lubabikka ne babeerayo nga tebalina ayinza kubataasa illa Allah okujjako Allah jalla jalaaluhu obudde bwa kiro tebunnakya n'abantu ebigenda mu maaso tebannabitegeera nti waliwo abantu abaalikkiddwa olwazi ne wabali tewali bantu naye ne babeera wansi mu lwazi nga tebafudde naye nga ne baleekaana batya tewali ayinza kubawulira tewali ayinza kubataasa kasita beetunuulira nga balamu kaala amthaluhum eri abasinga obukujjukujju mu bo n'agamba banne n'agamba nti abange embeera eno gye tulimu tewali ayinza kukitujjamu okujjako Allah n'abaga nti falinatakarrabu ila Allahi bishayi buli omu abeerekeo ekintu kyategeeza Allah nga yakikolera Allah tekimulaalikako oba oliawo la ata Allahu an yanjiyana mimma nahnu fihi oba oliawo Allah ayinza okusinzira ku kintu ekyo n'atujja mu mbeera eno gye tulimu gye tubbikiddemu olwale baganda bange mbagamba nti Allah ebizibu bye tubbikiddemu kiki kye musembereza ne tuvuga nti Allah kino twakikola ku lulwo tujje mu bizibu bye tulimu abavubuka bali basatu eyasooka eyayimirira n'agamba nze kye nakola akatambi ne kadda emabega ne kagamba nze kye nakola nga nkikolera Allah tiyakindaalikako kaana liya walidayi bakadde bange baali bakyaliwo maama ne taata nga bombi wabali wakaana ara ghanami nali nnunda embuzi ezo nga njemu amata nenzikama ne muvaamu amata naye nali nasalawo wakuntu kad azantu nali nasalawo qabla an yashrabu ahli wa auladi abantu bange nga tebannanywa ku mata n'abaana bange awwal man yashrabuha omuntu agenda okusooka okunywa ku mata ago buli lunaku walidaye maama ne taata agamba nti fi yawmin min al ayyam n'olunaku lumu mu nnaku mba ntambula mutwalire maama ne taata amata fahala baini wa bainahuma shajara wakati mukubo nga ngenda eryali lintwalayo waliwo obudde w'ekiti kinene nekinnemeza okubeera nga ngenda bagamba nti eno tojja buli lwonoosala ekiti kino okujjako ng'oyagala lumbe kufa obudde ne buziba nga tebafunye mata gaabwe obudde ne buziba nga tebafunye mata ekiti bagenda okukijjawo eyo mumatumbi budde nempitawo nentwalira maama amata mba ntwalidde maama amata ne taata agamba nti nagenda okubasanga wakadnaama nga bambi beebase fastahyaitu an aikidhuma nempulira nga nkwatibwa ensonyi okubeera nga mbakonkona mbagamba nti
okukobwa amata nenyimirira ku mulyango abaana bange omwana bwe nali kutte yali akaaba naye nga neeyama neŋŋamba nti wali agenda ganywa akaamata gano okujjako maama ne taata nga bamaze okuganywa. Omuvubuka agamba ti wakabula alfajiri biqalil, subuhi yali yasemberedde okutuuka, maama ggulawo agenda okunsanga nga nyimiridde ku mulyango aŋŋamba nti ma akhalaka ki ekyakukereeza ne mubulira ebizibu bye nayiseemu. N'aŋŋamba nti lwaki tewatukonkonye? Nemugaa nti maama astahyaitu, ensonyi zankutte an aikidhukuma okubeera nga mbazuukusa. Maama ŋŋamba nti mwana wange olala otuzuukusanga. N'agaa nti maama sijja bazuukusanga bajja mutwo lwamata mukkiriza kino kyenkoze. Naye omuvubuka agamba nti wembanga natya okuwa maama nawanga bakadde bange amata nga neŋŋangamu omwana n'embeera enzibu gye twayitamu yonna ku lunaku olwo bwambanga Allah nakikola ibtiga mardatika nga njagala Allah onsiime fanajjina mimma nahnu fihi. Allah tujje mu kizibu kino kye tubiikiddemu. Atunyumiza owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'agaa nti faharraka Allahu alhajar. Omuvubuka we yamala okwogera ebigambo ebyo Allah yaseeseetula olwazi madda al ayn ng'omuntu osobola okuyisaamu eriiso n'otandika okulengera nti kati ntulengedde ku kitangaala naye ng'eddoboozi era terisobola kuyitawo wabula ng'ofunye nga bw'obeera mu nnyumba n'olaba akatuli akali mu bbaati n'olengera nti kati nengedde ku bweru kubanga ebweru bali tubakyayirengerayo. Oyo n'amanya nti Allah amwanukudde. Owokubiri n'agamba nti nze kye nakola nga nkikola tiga mardatillah nga njagala Allah y'abansiima. Allah bwe nakimugamba oba olyawo anaatujja mu bizibu bino bye tubiikiddemu olwaleero n'agamba nti nze kuntu ara ghanamu nga nali yagulaamu nalina omuvubuka yala aganani ng'alunda embuzi zange nali mugagga nga nyina ekiralo ky'embuzi nga nyina omuvubuka omulaalo azirunda. N'agamba nti fi yawmin min al ayyam olunaku lumu omuvubuka haraja yala aganami yafuluma agenda alunda embuzi zange falam yarja, omuvubuka oyo n'atadda. Waita akaseera mwaka gumu 2-3 omuvubuka nadda embuzi zeekomyawo zokka. Ne mumbuuza nti embuzi zange wazireka ku ttale naye obadde wa? N'aŋŋamba nti mukama wange maama wange yalwala bantegeeza nga ndi ku ttale nti maama mulwadde. Nenteeka ku minzaani maama n'embuzi nga ndaba maama yasinga. Neŋŋenda li alqarubi nga neesiika ne maama nga akyali mulamu. Fasha al-qadar ne Allah nasiima maama n'ajulukuka era ka mukama wange nkomyewo ku mulimo gwange gwe nali nkola. Naye n'agamba nti omuvubuka we yagendera yali ammanja ssente ze fashtaraitu minhu ganama ne mugulira embuzi n'ezaala embuzi n'egenda ng'enzaala ye yagenda yazaala nga nnyanya. Agenda okudda ambulira ebigambo ebyo nentegeera ekizibu kye yayitamu. Ne mugamba nti omulimo we guli gwali okola ogw'okulunda embuzi naye njagala okutegeeza nti alkatiba al awal giri eggana ly'embuzi lyolaba waliri lyange walkatiba thaniya neggana ly'embuzi eryokubiri laka liryo. Omuvubuka abuuza nti annali hadha ya sayidi eggana ly'embuzi ly'oŋŋamba nalijjawa? N'aŋŋamba nti ku sente ze walundiramu embuzi, sente ze waleko mmanja. Ishtaraitu minhu ganama ombuzi nagulamu embuzi fawaladat agnam embuzi nezaala embuzi fatakazarat agnam embuzi neziyingiwala ereggana ly'embuzi liryo. Namugamba nti inshita, namugamba nti kati bw'oba oyagala ra'aita ganami wa ganamak osobola okulunda embuzi zange n'ezo wamu wa inshita era bw'oba oyagala ra'aita ganami genda olunda embuzi zo. Omuvubuka agamba mbadde nnoonya ssente kati ate bwakinunda mukama wange. N'aga nti bal ara ghanami mukama wange kkiriza ntwale zange nunde zange. Omusajja w'omuvubuka embuzi n'amugamba nti nazimuwa nemmuta nemugamba nti genda olunde embuzi zo naye nga simulyazaamanyiza. N'abuuza n'aga nti mukama wange Allah bwe mba nga nakola ekyo kyonna nga nakikola ibtigaa mardatika nga nakikola Allah jalla jalaaluhu gw'oba onsiima fanajjina mimma nahnu fihi. Allah tujje mu buzibu buno bwe tulimu olwaleero ejjinja litubisse tetulina kye tulaba okuggyako akatono kago. Allah gwaseeseetudde atugamba owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Omuvubuka amala okwogera ebigambo ebyo faharraka Allahu alhajar Allah jalla jalaaluhu n'aseeseetula ejjinja madda lyati
omuntu asobola okuyisamba omukono ne balengera nti wansi waliyo omuntu kitegeeza Allah jalla jalaaluhu amankudde. Baganda bange bampuliriza ffe lwaki tusaba mwaka ku mwaka ne gugwako nga wasaba ekintu kimu Allah kikumye tolina kyekwaso mu maaso ga Allah wabtagu ilaihi lwasiila tunoonye ebyekwaso mu maaso ga Allah albirru la yabla wadhambi la yunsa waddajjalu la yamut imal ma shita kama tadinu tudana au kama qala taibu min adhambi kama la dhamba lahu wa taibu habibu rahmani lillahu wa antum muqinuna bil-ijaba. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه السادة الشرفاء أما بعد. Baganda wange tukyatambula ku aya Allah egamba nti wabtagu ilaihi lwasiila tufune ebyekwaso mu maaso ga Allah kosinzira yoga nti Allah kino kituddemu ne Allah olwakino kyenakoze njija mu kizibu kyentuddemu. Bagambye abavubuka baali basatu ababiri Allah alaze nti abamukudde wasigaddemu yabajja mu kizibu kye balimu oba yakibalekamu najjukira kyeyakolera Allah naganzi mukama wange Allah kyenakukolera kana liya binti ammi nalina muwala wa taata wange omuto amawanga awatali wano mu Buganda n'amawanga agafaananako Buganda wabula amawanga amalala Abawarabu Abaisirayiri Abazungu ne wano mu Uganda waffe waliwo amawanga ng'omuntu abasomaana wa taata w'omuto ne mu Busiraamu kikkirizibwa naye waffe kiri haramu kubanga si buwanga bwaffe mu Buganda kikkirizibwa mu Busiraamu naye sigamba nti tteeka waffe wano mu Buganda n'amawanga agatufaanana tekikkirizibwa kubanga buli lw'onookikola oba ojja kuba okontanye n'empisa y'ekitundu ate ng'empisa y'ekitundu tekootana na ddiini. Kati n'olyo agamba nti kaana liya binti ammi nalina omwana wa taata wange omuto nga muwala yava mu kyalo eyo ye Bugerere yava mu kyalo Buddu yava mu kyalo yava wala ekyo ja ali yanjijira bihajatillaha ng'alaga nti alina obwetaavu bw'essente naye ng'omuwala we namwegomba dda. Bwe yatuuka gyendi azoowa mukulu w'omugagga mu kibuga nanga nti yabuna ammi mwana wa ssebo utini min maalillah ekindi gye mu kyalo nze nina ekisibu kya ssente school fees sibatutioni njagala kino utini min maalillah Allah bwe yakuwa ssente mpa ku ssente Katonda zekuwa nzirayo mu kyalo ni akwi hajati male ekyetaago kyange. Omubuuka agamba nti nagamba omuwala timunange ssente ezirina z'ogamba n'okuzikuwa nja kuzikuwa naye njagala ekintu kimu hatta tumakkinuni min nafsiki nze kasita okukkiriza ne kukozesa kyenjagala kusooka nakwegomba dda ne nkugambako naye nze kkiriza kyenagamba tugende tukikole ssente ngenda zikuwa gyozoyagala. Omuwala n'atambula n'agenda n'agamba nti ono sijja kusobola bye ŋŋamba naye nga gy'agenda ensangi manyi yafa agenda kalilatul amal essuubi ng'alina ttono khaibatir raja amaanyi nga gamuwedde n'agamba nti ono wange waŋŋambidde ekigambo kino ate gye ŋŋenda okugenda. Yonna gye yatambuliranga yasanga misege bwe gityo ng'ensi yafa n'agamba nti kanzireyo owooli omwana wa ssebo oba oliawo omutima gwekubyemu n'amugamba nti yabuna ammi mwana wa ssebo utini min maalillah Allah yakuwa ssente nempa ŋŋendeyo mumala ekizibu kyange. Yamugamba nti nagambye hatta tumakkinuni min nafsiki kasita okkiriza kye nagambye ze ssente nga nzikuwa. N'amugamba nti yabuna ammi omuvubuka nga nti yaŋŋamba nti mwana wa ssebo nazze nga njagala ssente if'al ma tasha kyoyagala okukola kikole. Mulenzi n'ayisa emikono mu maaso n'agamba nti kye nayagaliza embazzi kibuyaga asudde n'agenda n'apangisa looki n'agigobamu abantu bonna amale ekyetaago kyamuwe ssente atambule. Abaana abawala abo bayita mu bizibu ebifaanana bwe bityo batuulidde ebizibu ebifaanana bwe bityo school fees buntu butono mulimo ne bamutuusa ku bizibu ebifaanana bwe bityo. Agamba nti amala okupangisa looki tuyingidde mu kisenge wagenda okujemerera Allah. Allah tugamba nti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum
ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا baganda banga batambuza olenzi manya tuwoyendera n'opangisa akasenge ka lodge tolina bwobeera nga muli babiri okujjako Allah bawakusatu bwe wolowoleza nti muli babiri mu kasenge Allah yaba owokusatu bwe buli wojemeranga Allah bwe kabanga kakundi k'ababbi bwe mbanga muli ababbi basatu Allah wowokuna bwe mba muli bayaye nga kabinja kamma k'abantu bana manya nti Allah balaba wahuwa maakum ainama kanu Allah aliwamuodda okubeera ng'omusala w'okumujemera Allah waali bamala okuyingira mu kisenge omuvubuka ggala ebiri enzigi za loogi agobamu n'abakozi abakolamu omuvubuka atunula omuwala ng'omwana teyenyeenya namuga nti kiki sente tozaagala nti sente nzaagala ne aglikil abwab gala enzigi za loogi namuga nti kati agilaktuha enzigi zongamba okugala nga nazigadde dda namugamba nti aglikil abwab gala enzigi naga nti naggala enzigi baba luggi ku luggi wanafidatu nafida dirisa ku dirisa washurufatan shurufa nakbuli kamori neteekamu ebipapula kakasente wali atulaba nemuga nti kati aglaktuha enzigi zogamba okugala nzigadde nangamba nti yabuna ammi bakiya babu lam tugulikuha wasigaddewo oluggi lwotannaggala namubuuza nti wama huwa luggi lukyo nangamba nti babu man la yakfaru wala yanamu waliwo oluggi lwoli ateebaka ate tawujjaala la takhudhu sinat wala naw tawujjaala teyeebaka omuwala ngamba nti aglikuha n'olwo oluggi lugale bakiya babullah omulyango gwa Allah gugale omuvubuka nti omwana bwe yaŋŋambye ebigambo ebyo wakati fi kalbi nawulira nga binsensedde mu mutima nenkwata engoye zange nenziramu nenzambala nenkwata sente zonna zerayagala nenzimuwa agamba nga wali wansi mu jjinja aga nti mukama wange Allah bwe mbanga naddamu nemunyambala engoye zange n'omwana nemuwa sente zeyali ayagala nga mbikoze khawfa minka nga gogwentidde wabtiga mardatika nga gwenga Allah bwenjagala nsiime fanajjina mimma nahnu fihi Allah tujje mu kizibu kyetulimu atugamba wekitiibwa nabbi Muhammadi natugamba nti faharraka Allahu alhajar Allah yasesetula ejjinja lyonna fakharaju ne bafuluma baganda bange tuli wansi mayinja kiki kyetugamba Allah okutujja mayinja kiki kyetugamba Allah buli muntu funa ekyekwaso bwowulira nti guno omuzikiti guzimbwa gufuuke ekyekwaso kyo sika ekifaananyi ekyamayumba getusulamu nekoba gipangisa bupangisa bw'obanga wosula wapangisa wafaanana bwe wati baga nti wa anna almasajida lillah gino emizikiti mayumba ga Allah atugamba wekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama natugamba nti man bana lillahi masjida Allah bwakusaasira ku sente zo nojjako sente nezimbira Allah omuzikiti bana Allahu lahu baita fil janna Allah agenda kuzimbira ennyumba mu jjana muli kubina ebyumba by'okunsi bino ebyumba by'okunsi tugenda bireka nga bifulukwa sadi agamba nti amwaluna lidhil mirathi najbawuha sente z'okuŋŋaanya loga nti tate ku banka ku akawunti girako best lidhawil mirathi z'abasika najbawuha betukuŋŋaanyiza bwe tomanya gyaliwo Allah agenda gireeta tti olekedde baana obakuŋŋaanyiza waduruna likharabu dahari n'amayumba getuzimba gano agaffe getusulamu likharabu dahari nafiha abaana tebagenda gawa valiyu babaana bagalamu sente batambule bamale ebyabo ne sente zowalekedde zibesse baganda bange wabtagu ilaihi lwasiila kakasa nti wendi nina ekyekwaso mu maaso ga Allah bwe tunabeera n'ebyekwaso byosinze kuloga nti Allah kino nekikoledde si kino kya muzikiti kyokka bingi osobola okwekwata imaamu naye olwaleeba imaamu waffe gweyagala kulaba imaamu lubeerera nga ayina encaca asibuusa ali mu kanzu emu abiseera mutwagula tutya abatagala kulaba bwewalimu baffe nga banyirira nga bali banyirira nabadde Makka yendaga abasiraamu bennakulembedde
parking nembaga nti parking y'emmotoka reserved bagiteekawo parking reserve ya imam, second parking reserved ya mwazini. Obufano biri luddawa? Abaana bawalimu tebasoma n'abawalimu bali mirimu gyemwe baweereza mmwe. Wattaku ilaihi wasiira, funa omwana mulekwa omuteeke mu magambo ogaye ono ngenda mulabirira, kale simuyinaako Luganda naye ngenda mulabirira wasiira, kyekwaso kyange. Buli wafunanga ekizibu gamba Allah nti Allah mulekwa ono gwentagirira. Funa omunaku oyamba omunaku ofulewo kifuuka wasiira kyo. Wasiira kitegeeza ekyekwaso olujegera okutuusa eri Allah. Ne baganda bange njagala okubategeeza nti enjegere zaffe ezituusa eri Allah zakutukadda. Ensonga lwaki tusaala obusaanzi olwaleero noga nti Allah namusaba yagaana nawe nokukasa nti yagaana. Allah yagaana, yatugaa nti antum fuqara ila Allah wallahu huwa al-ganiyyu al-hamid. Omugagga agaana. Baganda bange netege mulaba ebyo abantu bibalina bibawaye Allah. Lwaki agaana ewuwo? Toyina wasiira, toyina kyekwaso kyosirizako mugamba nti Allah nakukolera kino njija mu buzibu buno. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بعشر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضي الله عن سادتنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت الشهاده وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنه رفيقا وبعد الموت ريح وريحان وجنه نعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامركم بثلاثه وينهاكم عن ثلاثه، يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وعلى ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.